Lutamaguzi yagira na musiripa naye mukwano gwange oyo bwangamba tujja kugenda fenna ku NUP linda mu nange nensalawo nenkola ki n'olindamu eyo bo gibagenderamu nali naye ku radio Simba ne mubuuza obudde nga butuweddeko tugenda ddi nangamba tebanampa program lwe banampa program nja kugamba mbamba nava ku kooti empigi gye nasiiba kuba kati gye nkolera ngenda okudda ntunula ku TV ndaba amawulire nga Lutamaguzi Semakula yagenze nga nembazina dance mulimu ne Zambaali Bulasiyo Mukasa. I felt betrayed. Embere gye twambulidde mu nzibu nnyo mwana wange Mayanja mukodomi wange nzibu nnyo nigwe gamba ne twogera ebigambo oli avangane oyese wandaji ekimwogeza ebyo kubanga ayagala kaadi nze nayingira akalu mu 2,000 ne kinviirako okutunda amaka gange agaali wase miliyoni nga 2 mu budde obwo mukaluka 2,000 nga Dr. Besigye azze 2 gaali wase miliyoni nga 10 bimeka kati ne Zambaali era naye abantu balabulanga bwe twabalabula Kaziwe Bashiri Mbaziira bano bonna babaka ba parliament abali mu NUP gwe gendo jebire ebintu byange mbadde nze Sowanda gisirekanga yokwogera ate byange mbyogera misana nayogeranga ku Facebook nayogeranga ku YouTube oli kutwakolanga Facebook live ne tuzisaako Facebook live abaka ba NUP be nayogerako bali 20 era bonna omukyala mama wange Hajati Minsa Kabanda yabawo obumotoka buhali ya Kawundo nga buliko enamba UBG wali bwa black. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga bwatulaba yonna gy'osinzira okutulaba kw'emboozi mu UG. Weebale nnyo weebalire ddala. Agange nze Geoffrey Mayanja. So ndi wano ne Kanso Sewandagi yali honorable to be naye bwe batula munansa n'omu bo ne bateesa n'agamba nti kalekere Zambaali ate Zambaali abadde akyali awo n'obakema musuke naye n'amulekera tewolekera Zambaali nze siyinza kulekera muntu gwe nsinga tewaliwo okukkanya gamba nti kati nga bukuliwo kati nti bannange gundi ne gundi Mayanja siriiwo kulekera muntu gwe nsinga okujjako okugamba nti kantunule ndabe choice y'abalonzi abalonzi bwe baali balonda Wakayima ndi omu ku baabagamba nti oyo Wakayima gwe muleeta tajja kukola ne bawakana era waliwo abanyiigira bangi n'okunkyawa ne bankyawa n'ennaku ezo eriyo maama wange bamuyita Nannyonja namusanga eyo obusukuma mu 28 nga nesimbe mu kaluka parliament nga bw'omutunulako bwoti tobuuza kyanywa oleeta buleesi ne mujjayo ne mutwale wa muzeeyi wange Bidandisali muzeeyi Bidandisali n'amututumula n'amuteeka ku mutindo Wakayima we yamusanga naye yakola WhatsApp group n'agingobamu mbu ye wa NUP ani yagikugobamu maama wange Nannyonja ye wa NUP omubaka wa NUP aliwo ye Wakayima bwe yakola omukutu gwa WhatsApp n'akuteekamu ana maana akugobamu nti ye wa NUP yabawa Wakayima ye mubaka waabwe okujjako ng'ebawadde omulala tewali muntu gwe bayinza kukkiriza mu mukutu gwabwe kuvumiramu Wakayima kati ne Zambaali era naye abantu balabulanga bwe twabalabula Kaziwe Bashiri Mbaziira bano bonna babaka ba parliament abali mu NUP gwe gendo jebire ebintu byange mbadde nze Sowanda gisirekanga yokwogera ate byange mbyogera misana nayogeranga ku Facebook
nayogeranga ku YouTube oli kutwakolanga Facebook live ne tuzisaako Facebook live abaka ba NUP be nayogerako baali 20 era bonna omukyala maama wange Hajati Minsa Kabanda yabawa obumotoka buhali ya Kawundo nga buliko enamba UBG wali bwa black bonna babufuna era bwe baamala obufuna bonna ne tujja tubagamba nti baba ni 20 bone bawakana nti tumanyi ndiye gye biggweredde nga bakoze bya kijega. Lwaki wava mu kalulu ke Nansana enoga nti okavuddemu obuzibu bwavaawa nagamba ndi Mbega owa gavumenti ow'emmengo ow'opposition Mbega omutendeke nga nawe bw'oli munnamawulire omutendeke tuyinza okugamba nti munnamawulire wa CBS oli munnamawulire wa Bukedde empulira babayita omunnamawulire wa NTV niyo oli munnamawulire omutendeke yagakola ki yagasoma nange ndi Mbega omutendeke eyabisoma ebyobwambega butereevu emyezi gyange 9 nga nsoma ebyo mbigamba n'abantu bulijjo ne Kyagulanyi Ssentamu ng'afuuse president Bambega abajja kubeetaaga si babega bali bokka naye ne mu gavumenti ye nga babega abalimu bamuddiza amawulire ago kandi yani abasewandagi Museveni ye yabakola mu bintu byensinga okusaba ennyo Katonda akwase Kyagulanyi entebe ndabe ku Bambega ba Kyagulanyi nga bavumirira gavumenti ye nga basewandagi Bambega ba Museveni bavumirira gavumenti ya Museveni okuyita Mbega kye kyakujja mu kalulu ekyo tekinzijangako mu kalulu akalulu ketaaga ebintu ebiwerako process eyo bw'ogitunuulira oteekwa okubuuza nti process eno transparent kankubuulire ekikulu ennyo ekiri mu process eyo abali kye bagamba muzimbe ground teriyo muntu asobola kuzimba ground we tuli olwaleero nga talina sente za gavumenti oba nga talina kwagala kwa gavumenti ffe waffe mu Nansana municipality omuntu teyeetaaga kuzimba ground eriwo ya NUP gwe pate gwozimba ground n'oba ne ground yo nga nywevu kati n'otunuulira kubeegwanyiza kaadi n'olondako asinga obusobozi oba oyo alimu bye weetaaga atwala mu maaso ebiruubirirwa byo n'omussa ku ground yo gye weekoze eki gye weekoledde kati ekyo kikyamu omuntu ogamba tituzimbe ground nabadde mpuliriza Secretary General wa NUP ng'agamba ku radio yabadde kusimba ku Mande nti bakandidate be balina ku bwa MP bangi nnyo okusinga ku bifo ebirala byonna olowooza lwaki kati jangu waffe mu Nansana municipality abalala n'ebiwandiiko bajinze bijinge basobole okukola ki okuyitawo eri awo simanyi mpulira simanyi kaana kambaata bwe yava gye yava gwa senior yakuna n'agenda mu kasomero kali awo n'akolayo ka diploma ka myaka egi naye naye alowooza nti equivalent ya A-level mwabo bonna abantu abali qualified batono nnyo abasinga obungi tebali qualified n'abalina obuyigirize obubateeka ku bubaka bwa parliament nga Zambali Bulasio Mukasa tebalina qualities bafuula abaka ba parliament buli lwolabanga omwana nga agenda ku ttaala n'omugamba giveeko n'agiddako n'omugamba giveeko n'agiddako omulekanga n'agikwatako n'emwokya n'ojjanjaba engalo ettaala yo ng'ekoze eki ng'emwokezza kati embeera eyo ffe tugitunuulira endagaano yo ne Lutamaguzi yali ki Lutamaguzi yankola bubi era nawulira nga ndi betrayed kankubuulireko mukwano gwange Lutamaguzi twakkaanya naye ng'abantu nze nali wakufuna kusala obutereevu okuyingira mu NUP mwaka guwedde ogwa 2024 2023 sina 24 2023 2023
ne tukkaanya ne mukulu munnange oyo kuba mukwano gwange ebbanga ddene era njagala okuwulira n'okubomba ka palamenti awo Saida Bumba yalinganga amubba naye yalinze n'omulaba muyita Musoke Joseph e Makerere ku University awo nga Lutamaguzi yabivuddemu nadda yadduse dda yeekomeddewo e Kampala amanyi baamubbye era okumuyita jje nti akalulu kawangulwa Lutamaguzi yagira na musiripa naye mukwano gwange oyo bwaŋŋamba titujja kugenda ffenna ku NUP lindamu nange nensalawo nenkola ki era ne wiiki eyo bo gye bagenderamu nali naye ku Radio Simba ne mubuuza obudde nga butuweddeko tugenda ddi naŋŋamba tebannampa program lwe banampa program nja kugamba mba nava ku kooti empigi gye nasiiba kuba kati gye nkolera ŋŋenda okudda ntunula ku TV ndaba amawulire nga Lutamaguzi Semakula yagenze nga ne mbazina dansi mulimu ne Zambaali Bulasiyo Mukasa. I felt betrayed. Lutamaguzi yatwala Zambaali ku NUP saamanya era ayinza okuba si yamutwala go ge mazima naye ekyokuba nti yali mu kampani naye ng'ate twali bagenda nze naye mu kampani ng'omusajja omukulu kyankosa era kyanyiiza si yekka waliwo ne mukwano gwange omulala waliwo nze okujja ku YouTube zino programu zino nali nazivaako nga nziganye nga neetuliddeka waliwo mukwano gwange yandeeta mu programu zino yeesimbyewo buyikwa eyo yandeeta mu programu zino naye bwe mugamba tugenda kukola puno nakiri nanga nti kakati enkya tujagenda naawe bwe yagenda okumpa essimu yampa ya Waiswa Mufumbiro kakati nga siri ku level yanirizibwa Waiswa Mufumbiro okitegedde mu politics Waiswa nga musajja w'amaanyi ne system naye agiruddemu kale oyinza okuba omusinga mu politics siri ku level eyanirizibwa Waiswa Mufumbiro mu politics ate yayinza okubanga ebyabyogeranga bw'obiraba naye ekiseera kyabyogereddemu akyobyegereddemu nga Museveni yali at his weakest ffe ebyo twatandika obyogera nga Museveni yali at his strongest nga ne bw'oyogera obwogezaawo abantu bakuwandulira amalusu ne bakukuba ne bakugoba ku mirimu ne bagikuma embeera gye tutambuliddemu nzibu nnyo mwana wange Mayanja mukoddomi wange nzibu nnyo naye gwe gamba ne twogera ebigambo oli avangane oyesewandagi ekimwogeza ebyo kubanga ayagala kaadi ekyo bwe nkikwanaganya ne kiri gundi kye yakugambye nti abeesimbyewo ku baka bwa palamenti bangi nnyo basinga abali ku bifo ebirala talina kitundu kya Uganda kirala kyayogerako ayogera Buganda naye yennyini Secretary General ewaabwe tavuganyizaayo ali Kampala Waiswa Mufumbire Busoga tavuganyizaayo ali Kampala hiyo convention eri wano Buganda we bagitadde n'ekino kigenderere ffe tutambulira kati ku script ya Nakyemalira tugenda kumuyamba nga bw'olaba Dr. Lume Bayiga bwe yagenda e Masaka ng'asuubira mbu okuwangula Nobert Mao even omuntu asinga obusiru mu basiru yali akirabirawo nti Lulume tayinza kuwangula Nobert Mao kubanga delegates conference yali mbalala nga ba delegates abasinga obungi bonna Nobert Mao yabakoze eki yabalese yabatutteyo kati gwogezere ba delegates abatwala 50 n'obo bulu yafuna ebisatu yafuna bungi nnyo naye yagenda mu system ng'amanyi system egenda kumuwangula naye n'agenda yaguumaaze ffe kati nze sikyali mu baguumaazibwa naye ensonga ey'okubiri ng'ate enkulu nnyo buli tugenda mu campaign twetaaga ne ssente eziwerako mu kalulu omwo weetaagamu emiliyoni ezitaka wansi wa 100,000 ng'oyingira akalulu nze nayingira akalulu mu 2,000 ne kinviirako okutunda amaka gange agaali wase miliyoni nga 2 mu budde obwo mu kalulu ka 2,000 nga Dr. Besigye azze 2 gaali wase miliyoni nga 10 bimeka 2 mu budde obwo naye ne gye buli eno sizzangawo gagenkana emyaka 25 kubanga oyingira mu kalulu kali ate abalonzi gye batajja kusiimira obira batwogera ano nga twogerera bwereere naye omuntu ajja ku comment section n'akuvuma
nga talina na nsonga lwaki akola ki akuvuma fe abamu tuli busajja butono n'ekyo tuli busajja omuntu okuba omutono tekimufuula kasajja ate n'okuba omunene tekikufuula kisajja kati kyegambe nti abaana obalaba ne bakuvuma naye ng'akuvuma naye akugamba nti ali mu struggle era naye akulowoozesa nti alwanyisa Museveni kyabulimba tosobola kubeera ng'olwanyisa Museveni naye ng'amaanyi go bw'oba wagira Mpuuga ng'ogamalira ku Kyagulanyi bw'oba wagira Kyagulanyi ng'ogamalira ku Mpuuga bw'oba wagira Kizza Besigye ng'ogamalira ku Poa oba Kyagulanyi oba Mpuuga bw'oba wagira Poa ng'ogamalira ku Kyagulanyi kwono nga ye Museveni ali wali ayina Museveni tuteekwa okumulaba ng'omu ku bantu abalabe b'eggwanga lino namba emu wamulabe bwe yakomyewo n'agamba nti azze naye okunona kaadi era n'olaba abajega abapumbaavu nga bonna bali awo bamulinze bagamba sebo tuwagira ggwe oyitemu naye nga bonna bakimanyi nti omusajja oyo akaddiye era bonna bakimanyi nti omusajja otakyasobola era olabire mutabani we ng'amugamba nti waliwo abantu Benihini yagenze okusabira Museveni nga tafunye lukusa oyo abakyetegerera ng'omwana obwana asobola okuwandika n'abuuza nti ahabaze okusabira pulezidenti olukusa baalugjewo ani yalubabadde bamusabire oyo aba akyetegerera mwami Museveni bamusabidde awatali lukusa omwana n'abagamba nti muyinza muti okusabira taata nga tewali lukusa nembuuza ng'oggyeko ekyokuba pulezidenti wa Uganda nze abaana bange baafuna ddi amaanyi agabuuza zze okunsabira nti olukusa yalugjeewa naye abo beba NRM era bo oyo omukadde gwe balaba nga takyalina kyasobola gwe bawagira luli nakugamba nti Moses Ali atakyamanyi na biri ku nsi okimanyi nga n'okwogera tasobola kwogera Moses Ali bw'oba toyogera ng'oli disabled mu parliament omwo balina okuwa interpreter ng'ebigambo by'onaayogera mu lulimi lwo omutaputa ajja kubyogera bali mu lulimi lwabwe oba oyogeza bubonero babitegeere naye Moses Ali n'okukola obubonero takyasobola okitegedde kati Museveni anafuye to that extent atugamba tumujje mu buyinza ffe abamuvuganya tukyali mu kulwanagana ensonga ey'okubiri emu kuyanzije mu parliament omwo obuteesimbawo kwagala kulaga bantu nti osobola okubaawo awatali mu siiti ya parliament eyo osobola okgenda n'okola ebirala nga toli mubaka wa parliament babangi abadde mu parliament tubalabyeko ng'ate bali bubi n'okusinga bwe bagenda mu parliament kiri kye nabadde gamba nti sente zeetaagisa era weekanga nga sente osipendinze nnyingi kati ffe abamu olina okuyisa ku kabbo ogamba abantu ti bantu bange munsondere ku sente ate no Wakayima Musoke naye era gundi resi yagireseemu Zambaali bwe nawulidde tannaba tebakulimba gwe olabika ngamba mugundi ngamba okuvuganya ku kali NUP nti Wakayima yalekedde Zambaali ekigambo ekyo wakiwuddeko nga Wakayima akyogera nti ndekedde Zambaali bote nange obadde ompanda ebigambo mukama nze siyinza kulekera muntu gwensinga wavaamu mu kintu nisobola kulekera gwensinga era nkugamba ne baana banga gwe bawadde kaadi tojja kuntabayo mu lwesinga muwagira wabula nja kujja wano kubuulira ensonga lwaki tajja kukola era ozitunuulye tubeere wano emyaka 5 we ginaggwerako mu 231 lwaki olowooza nti ayinza okubeera nga Kazibu Bashir mpaayo munnamawulire agasoma ku rediyo eyagenda mu studio mu parliament n'akola abantu ne balaba ku byakoze radio ne ku TV kali nga munnamawulire gwe mwogerako mwogera ku Ssemujju Ibrahim Nganda ne Joel Senyonyi mwogera ku Ssemujju Ibrahim Nganda Ssemujju Ibrahim Nganda okugenda okujja mu parliament yali panelist ng'abeera ku radio bagiyitanga Capital Gang nga programu eyagibeerako ng'abeera ne ku programu ya CBS eya buli lwakuna nga panelist ng'alina training mu ebyo
kati gwoyogeddeko omulala Yoweri Ssennyonyi Bisekezi yagasomako kuki kunankani yeka gwe mujja okwogerako teriyo mulala bala bonna batuyiye twalina mukwano gwaffe nanyini ddoboozi Sozi Kadu Mukasa twalina mukwano gwaffe wano Kasibante Moses bwe yagenda yamala mu parliament emyaka 10 tayinaayo kiteeso ya deki mu myaka 10 Kasibante kyalita ku floor ya parliament okujjako ekyokunywa walagi ebizibu bya Buganda si walagi ekigambisa nti ombaka akiikirira Nansana municipality n'otuuka mu parliament n'owa Buganda kokasi kubanga nti muyina ebizibu ebibakola ki ebibagatta ebizibu ebyo ebibagatta bye bikutwala okulwana kati ndabe mawulire olwaleero Mwami Museveni avuddeyo okutaasa estate ya Apollo nyegemeye gwe bayita aponye kubanga bagitwala ono yafira mu kabenje Mwami Museveni olala yavaayo n'ataasa basajja balaba bashiija baleeba Mwami Museveni olala yavaayo n'ataasa Roko bwe baali batwala General Parties Mwami Museveni teyavaayo Semakula bwe baali batwala Sembule Mwami Museveni yakomerera muno omusumaali ogusembayo Bakiggundu babavunaana kugula Greenland Bank banya kugula gundi Uganda Commercial Bank nga babaganya ogigula ebbanka yaabwe ne bagisuula Mwami Museveni yagikuba ekigo Nsamba Coffee Mwami Museveni kampuni yaabwe yagisuula ekigo Mwami Kato owazigoti Coffee Factory Mwami Museveni yagisuula ekigo menye kindeke ki abantu wano bonna abali mu Buganda Mwami Museveni bakubye ekigo bayitirivu obungi naye baabwe buli abagenda okugwa nga Mwami Museveni avaayo ng'amuyamba bwe mbyogedde Kasibande n'agamba mbwanti omanyiddewa nga kampuni eyo si Apollo nyegameye nga ya Museveni yo lwaki eya BMK teba ya Museveni yo neba yiyeyo ne bagitwala eyanyegamehe neba ya Museveni ye ne bamuwa sente ezaffe Buganda wantuwa omusolo ebitundu 9.5 ku buli 100 ebitundu 7.5 ku buli 100 biva mu district wa Kiso Mukono Kampala Mpigi ne Masaka ebitundu 7.5 ku bitundu 9.5 Buganda byekola ki naye wane waffe buli wafaagwa Mwami Museveni amusuulira ddala ku ttaka n'amuziika n'afiira ddala n'amalalo n'agaseeteeza baabe waabwe buli agwa bamuzuukusa bano banyegamehe ono gundi gwe basasulidde sente ono mubajje musajja weeri Bugisu simanyi ludda weeyo naye ebintu yabibba n'obitunda n'abitunda oyo gwe basasulira kati ebyo byonna biteeso bituluma omwana eyakavaayo n'ayogerako ali ogwo Jore Bisekezi Ssennyonyi abalala tebabyogerako bwe navaayo ne muwagira ne bagamba era Sewandagi owagira Ssennyonyi kubanga oyagala kaadi kati si kyajagala muwagirako ki mukwano gwange Mayanja akati si kyayagala kaadi kyekinjogeza kubanga NUP tegaba mirimu naali badde ndi wa Museveni yagaba emirimu okitegeera kati kyekinjogeza kati mu mbeera eyo nze nina abantu bentunuulya omuntu ogenda mu parliament yali badde ayina ebisaanyizo 2 ng'alina knowledge mu mateeka si lwakuba nti gensoma ng'alina ne knowledge mu byenfuna si lwakuba nti bye nasoma naye nze nabisoma strategically nagenda okusoma ebyenfuna nga mmaze okulaba nti njagala kugenda mu parliament nga neetaaga obitegeera bwe mbivuddeko ne nzija nsoma amateeka era nze proposal yange gye nassaayo ngamba LDC eteeka okuteekawo programu endala nga ya myezi 6 nga bagita diploma in parliamentary legislation okitegeera wa parliamentary debate and legislation diploma in parliamentary debate and legislation tukolewo netteeka nga gwe Mayanja abennansana bwe bakulonda mu kalulu wakati bifaana bwe biti nze nsoma makerere bwe mala okumalako emyaka gyange emyaka 4 sisobola kugenda kukuwoleza misango mu kooti butereevu wadde nga mazeeko emyaka emeka emyaka 4 nina kusooka genda ku LDC ne malayo emyezi 9 bwe mpita ku LDC ne ndyoka nzija mu kooti okukola ki okumpolereza kati gye twagala diploma in legislation and parliamentary debate gwe Mayanja bakulonze
mu parliament ogende ku LDC bonna bwe banaaba batadde LDC basomese mukole ebigezo bw'obigwa LDC egambe nti ab'Nansana municipality omubaka gwe mwalonda yakoze eki yagudde bamala okugwa olwo kyekiddako by election kijja tuwonya bano bakaana kambaata aba senior 4 abagenda ne bafojinga ebipapula bya bano ne Wakayima abaddeyo ate tebayinza okubeerawo olukwesikwesi olwokwagala okunsuuza ebigezo bansuuza ekifo fe bannamateeka nga tetukayananga nti wali olukwesikesi olwokwagala otusuuza ebigezo tuleme kuwoza wali oliddeko gundi mukwano gwange ono mukwano gwange awoze nnyo emisango ani alikansonsubuga ono muganda wa pasita Mabirizi Male Mabirizi wali omuwiddeko ng'agamba nti bansuula ebigezo ne banemesa okuwoza mu kkooti era ye Mabirizi omulaba mu kkooti aba ye nga ye kubanga kkooti ekukkiriza ggwe ng'omuntu okuwaba newewoleza omusango gwo inze nsobola okuwaba omusango gwange n'ogwewoleza era Mabirizi emisango gyonna gy'omulabamu ye yabaagiwaabye nga ye muwaabi Mabirizi kye kimulemesa okuwaaba emisango okuwoza emisango n'awolereza abalala talina diploma eri mu legal practice eya parliament kati kyosenga naye nga amateeka yagasomako yes era n'agayita bulungi nnyo mugezi nnyo gwolaba oyo kati teni baluwa kikyamugano okugifuna simanyi lwaki yagaana okugenda buli muntu alina endowooza ye kati kyo kigamba nti twetaagawo eyo diploma mu legal mu parliamentary parliamentary debate naki ne legislation esobola okulaba nga omuntu tumuzeeyo bakulonde mu kalulu nga wagulirira oli namba lujega n'ebigezo bigwe eritudde mu by election akalulu tukaddemu buki ekyo kijja kutuyamba okuwona abantu bano bekulaba mbuuza nti gundi bwe yagenda mu parliament yateesa ki abantu balowooza nti abantu bali mu parliament oluzungu lwe lubalema ekizibu si luzungu Wakayima Musoke Nsereko twali naye mu lukiiko lwa Wakiso District Council nga tuteesa mu Luganda ekyezo nze nakireeta abaana babeeranga kugundi okwo jjukira baali bamaze okulayira kuno kwa Solomon afa Solomon afa waliwo n'omulala mukwano gwange yalayirayo n'agamba ni nambe mbwe yalaba ye yagiyita nambe munagamba nti nambemu Solomon nambe Solomon rafa ne bamukazaako lya nambemu yali empigi mukwano gwange kansala ne bamukazaako lya nambemu yesomera wa mu UPE nedda toyinza kubanenya lwa nsonga emu era ekyo nakyo nakiteekako dde ekiteeso nateekayo dde ekiteeso etteeka mu parliament ligamba omuntu okubeera mu district council ateekwa kubanga talina level yonna ya buyigirize ne oba tewasoma kati ekizibu kya tteeka naye kati okimanyi nti oyo aveeyo nagenda nayiga oluzungu namala najja nagenda ku NASA nagulirira ebipapula najja okwesimbawo mu parliament ate n'awangula n'abafuukira ekizibu omugendo nonyemu abaka ba parliament abalina amasomero buli mbaka wa parliament alina essomero ku babaka abo abaka 5 15 20 ku buli 100 abalina amasomero tebalina buyigirize ebigezo bituulye mu masomero gaabwe omwo bamashinali ne balako bafuna ebiwandiiko bya siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga era mbamanyaawo nti ono yajja nga muka parliament byekijega tuli mukwano gwange ono eyeyita ow'embogo Kabanda ow'ekyankwanzi yasoma talina mpa bipapula bitabo naye alina byagundi bya Sebaggala abo twetaaga Kabanda no Piero yu empapula za Sebaggala towakana empapula za Sebaggala talina mpapula teyasoma naye abo bwe bayitamu katunuli ono avuganya Ssekikubo Lwashande empapula za kusonda naye nibozigatta teziwera naye walabye nga utango odoyi yekangabiriza have nominated him oba teyasoma ebyo bagende mu kkooti kati baagala bamuyiseeyo era bamuteeke n'eno bamuguse no kubanga mukadde mu kigendera kino ekyokwagala okulowooza nti abakadde kuba boddira Museveni kati akaddiye nga bw'omulaba bw'afaanana kiwanuka Sekandi oyo nombu wa mbogo nga naye azeena ajegemera bugemereza ati naye ano nyemwe kati Mayanja Sekandi ajja kukola ki mu parliament kyataakolako Sekandi yali munnamateeka nayingira mu parliament nasooka kubeera deputy speaker emyaka 5 n'afuuka speaker emyaka 10 n'ava ku bwa speaker n'afuuka vice president emyaka 10 kati ddala Sekandi agenda kola ki kyataakola obwo obuzeeyi babutaddewo busobole okubugiriza Museveni nga bw'obutunula bwoti
n'obuteekamu walaba ku mpaka z'ababi omanyi nti Kapere ono gutera okubeera naye mukwano gwange wano mu mpaka ezo yali omu ku basinga okuba abalungi kubanga oli sababi ow'ettama weeriri naye nga Kapere bw'omuteeka ate mufa aba bulijjo ate mubi nnyo naye yayingira mu bali abangi naba nga ate yasinga ne bamubugiriza kati nabo n'obukadde babuteekawo bubugirize muzeeyi alabike ngo akyayina embavu nga bwe walabye Moses alira bw'atambula n'afunamu ekiseera n'ayimirira naye nga takyasobola kunyega kati bino byegamba bannamawulire bye bakoze tetubitegeera kati bano abaka ba paalamenti badda mu kutufeera bufezi kati embeera gye nkulaze nti oba weetaaga ensimbi nnyingi okuyingira mu paalamenti kati ate nze yasoma ebyenfuna nga nina ssente ezo omukono gumu sisobola kgenda mu politics wabula tuba twetaaga bw'oba ne miliyoni zo nga 5 kati bwe ninawo obutonotono abalala ne bansonderako ngenda okuva mu kalulu nga nkozesa miliyoni nga 3 mba nkawangudde olwo mba nange ndi muntu waabwe bajja kumbeerako n'obuki n'obuvunaanyizibwa bagambye batange kusonde kasene kyasooka omala okufuna kaadi ate owa kaadi agamba sooka onyweze gurawundi naye agamba nyweze gurawundi akimanyi bulungi nti gurawundi tebyanyweza gurawundi nga talina sente gurawundi okunyweza olina kumanya sente naye agaba sente adogu ye Museveni oba ye yennyini obutereevu oba ng'ayita mu bantu be abalala nga Jerusalemu Sali omuntu ayinza kukola kasente ke nayingira akalulu muli abasajja abalina sente zaabwe waliwo omusajja bamuta Magoola zazirina Magoola ayingira Magoola bamuzaalawo si Busoga Busoga ekimugaana okugenda asaasaanya akasente kaako akawe ku Basoga gyazaalibwa eri baganda be bamuwa akalulu ajje mu paalamenti ajja akasaasaanyize wane Buganda alowooza talina nsonga kyokama nti ayagala nnyo ffe abaganda okusinga ewaabwe Busoga gye bamuzaala teri yalumirirwa nga talina kigendererwa abayibo bagamba nti oyagala omwana okusinga nnyina aba ayina ekintu eki aba ayagala kumulya teri ayagala mwana kusinga nnyina kati gwe n'oyagala ab'e Buganda okusinga ab'ewamwe Busoga kale ye Magoola ayagala nnyo Buganda e Busoga bakulaakulana batusinga alyoka atwagalize baamala okuzuula nti wane Buganda waliwo abasiru abatalimu yadde akapecca yadde akatoola nga bo baafuuka nnyanja teyaza kyayo balonda omugwira ne balekawo owaabwe ne bamala enkeera ne bakaaba nti enguudo mbi ne bakaaba nti tetulina mazzi ne bakaaba nti tetulina masannyalaze ne bakaaba nti eddagala mulalyo temuli naye nga balonda ebikojogo nze Nansana municipality bwe nakiikira Nabweru gombola ye Nabweru nakati mbabuuza abazzeeko ng'oggyeko ffe bye twakola ebyabwe biriwa tubitire ku mmeeza tubirabe wani atukumyawo chairman Maseruka ajjako mabo kanenewo wakati Kasimu wamwitako Maseruka aliko mmeye emyaka 10 mumbulire ekintu eki saagala omanyize sisaba bingi eki kimu chairman Maseruka kye yakolera ggombolola ye Nabweru nga meya emyaka gye yamala nga meya emyaka 10 nze nange mbabuulire ebitonotono nti omusajja oyo kye yatukolera ekinene ennyo yajja ggombolola yaffe ebizimbe eby'obwereere ebya ggombolola bye twayina ebya Bwakabaka bwa Buganda n'agizza mu loogi y'omuntu eyali egaanye okukola kati yo oli atega kasente buli mwezi era nayo tubiwulira nga bigambibwa nti oli munne bapatena mu bizinensi oli buli lwafuna ng'amutemera buli lwafuna ng'amutemera naye nga twalina ebizimbe nga byabwerere twali twetaaga kukola kuddamu kukola amendment kubanga bannaffe abaasala Nansana Town Council nga bagijja ku Nabweru Saabu Kawunti baakola ensobi nti baddira ekitebe kya Nabweru Saabu Kawunti ate ne bakireka mu Nansana Town Council so nga kye baali balina okukola omuluka gwe Nabweru baali bagulekayo nga muluka gwa ggombolola ye Nabweru giri egisigadde ne gigenda mu Nansana municipality Nansana yali ekya Town Council Nansana Town Council ne gigenda eri kati Nabweru division nebeera nga ye nanyini Nabweru parish kubanga lyerinnya lyawe welikola ki weliva n'ebyo tebaabikola
kati meya kyali alina okukola kujja nayogera n'obwakabaka bwa Buganda tibannanga ekizimbe kuba ekizimbe kirofe twakizimba twazimbawo n'ekizimbe kyaffe ku Gombolaawo ekyabavubuka nga kyamaanyi kyali mu offices ne mwogera nabo ne tufuna ku busente obutono egombola n'ebaawo naye abo bantu abakomawo bavuganye emyaka nga bibakola tebirabika ku myaka 10 oli mu government yava mu America natuganize n'emikwano gigenda okkulaakulanya nabweru efuuke US emyaka 10 jagwako nga nabweru mbino okusinga bwe yagisanga naye kati osanga abaabwe ng'ekibayombya kintu eki oyo Kasimu teyatuwa ku sente naye nga musajja atunaye atudde mu ntebe temuli sente zonna bano bayise ekiteeso URA ekuŋŋaanya local revenue milioni zaffe ezisukka olukaaga oba biliyoni emu plus zonna bazikuŋŋaanya URA n'etwala n'esooka egabira abaabimu abatavuddemu yadde omusolo ogw'ataano nga ffe enguudo bimawo omuggo ffe twayinanga essente zaffe nga tuzeekuŋŋaanyiza ku collection account yaffe nga bagamba Bugambi kansala kuba twagula grade ya district buli muntu yasasula siringi 10,000 ezezi ndi omu ku bantu abasasula 10,200 ku musolo ogw'omutwe twasasula okumala emyaka egi 5 nga tusasula siringi 10 mmeka 2 ku musolo gwe bakugerekeranga bongerako 12 okugula grade eyo era bwe twabanga tujagala balagira bulagizi town clerk oba kaawo nti ssebo amafuta ga milioni 2 gatuwe kansala tulete tractor yaffe ku district ngejja nga basama mafuta ng'enguudo zikalakata katwegayirya yunula tulina genda wa Katumba Wamala ate naye n'amala okuwuliriza mukama we Museveni nti awo balonda wa Nuupu awo tetujja kukola naye bw'ogenda eruweero n'osanga ng'enguudo mawommogo n'ogamba nti baba ate wano nga wafu nina ne mwana yaleese akasooto kaseerezi kali oba Fort Portal ng'abaayo bukyanga Museveni ajja tebakombyanga ku opposition n'ogu akalulu naye ng'enguudo ewaabwe n'obigire tusobola kutambula omwana yabadde atambula n'aseerera n'agwa ennume y'ekigo n'abaana batambula baseerera bagwa ennume y'ekigo naye nga ziri e Fort Portal naye ng'ate ffe Kampala batayagala Museveni enguudo tuziina kubanga Museveni ateeka okukola bwe tukola ki we tuli kale kakati embeera eyo bw'ogenda ogyetegereza ogiraba kati ensonga enkulu ennyo ate nga yakusatu ya misomo gyange nteeka okupima alternatives mwaka guno mazeeko ogwokusatu wano woolaba kati ennaku zino obuuza lwaki nzija nkubye masuuti kuba mbeera mu kkooti kati ngenda mu mwaka gwakuna gwe nsigazizza naye LDC yakyusiza kalikulamu egenda teekawo ebigezo national back course ya myaka egi kati olubadde Makerere ng'omazeeko 4 obadde osoma emyezi 9 kati national back course ya myaka emeka 2 kati nakolako kimu bwe ngamba nti nyimirize emisomo ngende mu kalulu kiri ekya national back course kijja kunkwata olwo nsigaze emyaka emeka 3 kubambayo n'ogumu ogwokuna n'ebiri gira gya national back course ate waliwo n'omulala gw'owummula wakati awo okusobola okutandika eri gy'emyaka egi emyaka 4 so kati bwe nsoma amateeka gange omwezi ogwokutaano wegunaatuukira omwaka ogujja Makerere nja kuba ngimazeeko kati mu gw'omusanvu omwaka guli nja kuba ate nga n'ebya LDC nabyo mbikola ki nga bikubye olukumutwe kati ogw'omunaana we gunaatandikira nja kuba olwo nga ssebo nteekako bugaalubindi awo nga nze nyimirira mu maaso g'omulamuzi mukama wange ekitiibwa omulamuzi nina ebiragiro okuva eri mwami Mayanja okumuwolereza mu nsonga eno ssebo w'ekitiibwa omulamuzi bwe kiba kikusanyusizza nze Ssentamu Mukasa Sewandagi ku lw'omuwawaabirwa Mayanja bwe kibadde kimusanyusizza akola atya anti fe tugamba if it pleases you ahona kikusanyusa ssebo omulamuzi nze Ssentamu Mukasa Sewandagi ku lw'omuwawaabirwa oba ku lw'omuwaabi era omwezi omwaka guli okutuuka omwezi ogw'omusanvu wano bajja kuba bakuba emigo nga nze gwe mulabe ekitali aŋŋamba nuna kati kansooke mbeere wano bano we bagenza okulonda balyoke bameesinga apo kuba byonna bagenda okukola majaani bwe gati nze mbeere nga mbakiikira bakuba emigo nga nze mbajjayo babasibe nga nze mbajjayo nja kubawoleza emyaka egi emyaka 3 nja kugenda okudda wano mu 231 oba Moses ali atategeera gwe bagenda okulonda akomewo mu Parliament naye ate guma 3 kama yanja naawe nze nakopa omulenzi bamuyita Julius Malema tapapa akantu akalala nakalaba wano ku mukwano gwange tegusuulwa yaŋŋamba nti nze ndira ekyakiiva
buli kimu ekyange nkifunye kikeerezi bwe nkifuna okusinga abansooka yagenda okupimamu nga nange bwendi eyatta taata wange yanninnyako enzija okufuna diguli nga nina emyaka 4 naye era diguli gye nasoma sebo nga ddala yeyi ekolaki etegeerekeka kale ffe baleeta achievers tetupapa ate kati nja kujja mu palamenti ngibeeremu emyaka 20 myaka 20 gokka nze neetaagamu ate emyaka 20 ngero oli ku balonzi obaliko bafuga nja kubeera ng'omusajja gwe bayitako ezimbira muyingo emyaka 10 tegikumala olaba ne Kyagulanyi musabira myaka 4 kati kitegeeza kati Mwami Museveni agira afuga 5 omanyi bano abasajja abawesitaani emyaka 8 gye batukalakase twetaagayo pulezidenti omuto nga Kyagulanyi abakalakata emyaka bawulye bwe kiruma nga tebakutteeyo bakiwulire bwe kiruma mboko 40 ku kabina nga tokutteeyo bawulye bwe ziruma kuba zitukalakase anave twagala omanyi abantu bano bobo tebatukalakata emyaka gyabwe kati nabano batukalakasa egyabwe naffe twetaaga obbakalakata mu wakati awo nga tubakalakata bajja kumanya nti omuntu bwemukalakata emyaka 4 nga takutteeyo kinene gyali olutudde ku drawing board tugambe tituzeewo term limits akalakata emyaka gye 10 akole ki aveewo naye nga tetuna bakalakata ku myaka 4 tebajja kuwulya bo bakyeyagala era bakyaleesa oyo namukadde waabwe kubanga yabayamba okubba ne bakola bwe bakola naye abantu batujooze gwokimanyi nti abaffe be bavunaana emisango abaffe be bateekako ebikolo ebikyamu nalina wawo naawe wano nga nkugamba ku bya Geraldine Sali oyo yali PS wa Ministry ya Trade ne bamuggulako olutalo naye ng'ekimugguzako otalowooza kiki bano ababbi ba Museveni baasukka mayanja kankubuulire ne tugenda e Kalangala ne bakwata kampuni eyamulowooza ne bafunira simanyi bagita Kalangala Infrastructure Services ne bagiwa tenda kampuni yamulowooza bagiwa tenda bwe bagiwa tenda negula ekidyeri kimu ekyo kye bayita emmeeri negigula ku biliyoni 10 n'ezo 14 ne basasula kampuni eyo biliyoni 16 buli mwaka yo kampuni yegulira ekidyeri ku biliyoni 10 na meka 14 ng'ate kigula na 12 ne bagisasula ebiliyoni 16 buli muki kati emyaka 10 kitegeeza nti buli mwaka gavumenti yaffe yali badde ng'esobola okugulira ab'ekalangala ekidyeri oba emmeeri ng'eyemu nefisawo biliyoni meka biliyoni 2 bw'ozizimbamu eddwaliro ekalangala katonda tuli one of the art hospital ne bw'ogizimbamu ssomero biliyoni ezi oba ozimba essomero bategeerekekako kati ababbi abo be bamu be bajjawo ne basanga mukyalo Geraldine Sali nga ye PS wa Ministry ya Trade nga Ministry ya Trade esula mu kizimbe bakiyita Farmers House kyabwere kyono kizimbe kyaffe kya Vegas gavumenti yakitwala kati ababbi baagala kola ebintu bibiri ekizimbe ekyo bakitunde bwe baagala okutunda ekizimbe ekyo bafune ssente ate bakyeguza bafune ssente kyokka ate ne Ministry ya Trade mu kizimbe eveemu egende epangise ewa Sudiri ebiliyoni 8 buli mwaka kati Sudiri ayinako batemako oba akipangisa 4 buli bamuwa 8 ennya bano n'abatemera naye nga gavumenti ekola ki esasula kiri ekya farmers nga bakyeguzizza omukyala n'agamba nti apaana ekyo sijja kukikola ekizimbe muŋŋambye ekifu n'abuuza mu KCCA KCCA negamba nti ekizimbe kiramu n'abuuza Ministry ya Works nti mujje mukikebere negamba nti banakyongerako floor mmeka 2 n'anoonya anaddabiriza ekizimbe anaddabiriza ekizimbe gamba ekizimbe kidabiriza biliyoni 6 nti 6 nti ye n'akwata biliyoni 6 n'asasula nnya cash 4.7 billion ezabuliwo n'asasula ne baddabiriza ekizimbe Farmers House ne kidda ku mulembe nga kisanyusa nga kyo kyetaaga maintenance fees miliyoni 2 buli mwaka naye bababbi baagala kiri kya biliyoni 8 kwe bafise biliyoni ennya bw'amala obbalemesaawo ne balaba nga abalemeseza ne bamutaayiza
ne bamulinda ku ssente za cooperatives n'akeera ku makya n'akwata Bwavu Mpologoma. Ekyo ekibiina lwaki nkyogerako kati Bwavu Mpologoma bajjajjange babiri batandika 1959 bajjajjange babiri bakirimu nga bamemba ba Bwavu Mpologoma. Jjajjange Yohana Kayizi w'ebbaala ne Edward Patrick Sentamu kyagambiddwa w'Ekingo. Booluganda ababiri baali bamemba mu ekyo. Bawa mukyala Geraldine Sali consultant nga nange bwonda basewanda giwekola emirimu gyange gya consultant. Aba Bwavu Mpologoma bamuleta abayambeko oba organizingira ekibiina kyabwe bakiri vamping ekiddebuki bojja. Bano ne bawandiika mu ripooti nti yakola ensobi okuwa ekibiina Bwavu Mpologoma ssente kubanga Bwavu Mpologoma baawe akirinamu emigabo. Teeka kyeriŋŋaana okuwa ekibiina bba wange mwali ssente. Tewali. Kubanga ssente zaali za bibiina byegassi. Ebyaliwo era ebyafiira ebintu byabyo nga Bwavu Mpologoma yemu ku kibiina kya byegassi ekyakola ki? Ekyaliwo Ekyaliwo ekyafiira ebintu byakyo. Ne bakwata ssente biliyoni 1.7 ne bagiwa abakatoliki. Kibiina kyali ky'abakatoliki. Ne baziwa n'endala management ya Bwavu Mpologoma eyaliwo. Agamba akoze ensobi era akoze obubi. Bagenda okuwaba omusango gw'eri ekigeze ewaabwe. Omulamu gundi Solicitor General bw'ajja okuwabula agamba gavumenti bw'emala okukwata ssente neziwa ekibiina eky'obwegassi eba tekyaziinako buyinza. Naye nga bwe baaziwa yasasulako abamu ne yeegulirako emmotoka ne yeekolerako ebintu by'ekiteekanyako ezo teziringizibwamu. Naye ze baawa Bwavu Mpologoma mukyala Geraldine Sali wa Bwavu Mpologoma ekibiina mu Buganda naye mwali nti ezo bazinoonyerezeeko. Ziri ez'abali bakame tezikola ki? Zikole ki? Zinoonyerezebweko. Kati abantu batukola bubi. Ssente zino ze bawa abawi b'omusolo, ze bawa bibiina bino ebirala byonna ebyetongodde z'abawi ba musolo. Abasinga okuwa omusolo tuli mu Buganda. Naye omuntu n'alowooza nti Omuganda olw'okuba Geraldine Sali bamutadde wano tajja kuwa bibiina bya Buganda, alina kuwa byakyoli ebyankole ebyewalala ng'ebibyo abireseewo mbu yeba conflict of interest. Naye ye nasaasira bw'abeera Minister ya Works n'akola enguudo ewaabwe ogwo si musango. Ebyo tujja kubirwanyisa. Naye nasanyuse nnyo Abayuganda Cooperative Alliance bawandiika ekiwandiiko ne bejjereza omukyala Geraldine Sali. Era nkakasa Mwami Museveni waba yasoma ku kiwandiiko ekyo n'akitunulako bw'ati ateekwa okuba yategeera ekituufu kyekiriwa. Era essaawa eno mukyala Geraldine Sali nze senga mbadde nze Museveni mbadde muzzabuza ku mulimu. N'addayo n'atandikirawo yagira kiwe yakoma kubanga omuntu asevinga gavumenti nga bano baagala tunda ekizimbe bapangise biliyoni 8 buli mwaka. Ono n'asevinga n'akozesa ssente za mwaka gumu. Yakozesa ssente za mwaka ogwo gumu ebiliyoni 8 ate ku kizimbe n'ateekako 6 endala n'azikozesa okugula office material okulaba nga office erabika ddala nga ya Ministry yaki ya Trade. Oyo teriyo muntu atamwagala okujjako ng'oli mulabe wa ggwanga lino. Teriyo muntu atayagala muntu akola bw'atyo okujjako nga ggwe eggwanga lino bajja kulibba bubbi olinyunyu nti olimalemu. Era abantu ng'abo be beetaaga okukola, be beetaaga okussa mirimu egikolekekako. Kakati bw'obuuza abaka bafe aba Parliament ekyo mukyogerako kyandika kikoka Parliament ke kaabiyisa nti anoonyezebweko bababbi ne beeyagala balina abantu be baali bavunaana ku misango egyo nga bali aba nga bali basatu ne balwana nnyo nti Geraldine Sali oyo wa Museveni. Bwe mumukwata ne mumuteekako Mwami Museveni ajja kulwana paka ng'avuddeyo era akantu kawe baakabala. Geraldine Sali ne bamuteeka ku musango mwana watu ne bafuluma. Kati bali bweru ffe kyetunoonya kimu tunoonya bwenkanya justice. Nze kyovunda wakugamba oli wambuuza nti oli opposition oli gunakuba omutwe Musewanda gye yeeganya opposition. Nze ebintu mbiraba mu ngeri yange. Ani yakuba omutwe? Kojja wange Matiya Sewanda gye yeeganya opposition naye nze ebintu mbiraba mu ngeri yanjawulo. Njagala ekirungi nkirabe nti kirungi. Yakuba omutwe nti weeganya opposition. Naye nze sibangako opposition. Nze ndi muntu alaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Kati nomanyire bantu baswaza nnyo nakugambye edda abaagamba nti mpagira Kyagulanyi kubanga njagala kaadi kati bagenda kwogera ki? Tebana kyakwogera. Baana babadde wano bateekako comment. Sewanda yekimwogeza ayagala kaadi kati mukalulu sirimu. Twetaaga okulaga abantu nti osobola okubeerawo nga toli mu byabufuzi. Nze bukyanga ava mu elective post nasembayo okulondebwa mu 2006
Nembera mu kifo ekyo okuva 2006 paka 2011 okuva 2011 okutuuka leo gy'emyaka 10 14 gyakayitawo teri mwana wange n'omu yali atudde nga tasoma nti kubanga Sewandagi yava mu politics. Siina mulimu mu gavumenti nti nkolera gavumenti, siina mulimu bintu byonna, wabula omulimu gwange guli ogwo kati gwe nnina ndi musawo ajjanjaba endwadde ezikwata ku ttaka. Mbadde maite omukubi w'empiso nti yatekaza ate watu nzijjanjaba ndwadde zikwata ku ttaka. Kizudde abantu bangi nnyo babbidde abantu mu ttaka. Nyabo ne ssebo nga tonaba kugenda kugula ploti, nga tonaba kugenda kugula kibanja, emiliyoni 1.5 oba 2 zompa okukolera due diligence nga Kasenge ettaka Mayanja lyakuguza lirye. Si mpewo, si lyaba mulekwa, tabbye libbe ntono nnyo ku miliyoni 25 zogenda omuwa enkya bakugobe ku ttaka lye bagambe nti wano wagulawo mu bukyamu. Gwe ow'ekibanja ng'oli ku ttaka ly'omuntu. Nkigamba abantu bulijjo. Mwami Museveni ekiruhuula yatuma Nabbanja n'akwata essente mu kyaji ky'eggwanga ne basasula abalina ettaka ekiruhuula. Ebyapa 15,000 basindika basaveya ne basaveya nga gwosonga busonzi nti ekyange kiyitaawo kiyita wano. Ne bakisaveyinga ne bakuletera ekyapa nga tasodde sirinjaga yadde olw'ataano ewaabwe ekiruhuula. Mwami Museveni tayagalayo babibanja era abaayo abawa ebiki ebyapa ewaffe e Buganda gyayagala ebibanja. Olowooza Museveni atwagala nnyo. Nabadde njogera ku balaalo omusajja ow'amagye General Otema ku ttaka ly'ewawamba apangisa eke 10,000 omwaka gumu ne bwamu miliyoni asatu gw'okulundira ku ttaka lye ng'olundira kyokka nga n'ente ziteekamu obugimu mu ttaka. Ente bw'ebeera ku faamu eteekamu obugimu busa bwonna bwepama eyongeramu bugimu eka 3 bwamu miliyoni asatu. Kati alina square miles nga 50. Teyeetaaga na kulima, teyeetaaga na kulunda kubanga square mile emu erimu eka 65 aba alina miliyoni 6 mu square mile mmeka 2. Bw'aba square mile 10 mu square mile 10 aba alina miliyoni ze ezigenda mu 600 aba yeeyagala 300 nga ssente ziri awo bw'obanga gw'oziyina ng'oziryako tobeerawo bulungi. Naye baba ebibanja balowooza nti Museveni abaagala nnyo bagamba nti batule ku ttaka lyaffe. Naye nkugamba Mayanja nze abadde mu ttaka ndikozeemu ebbanga eka y'ettaka emu esinga eka z'ekibanja 10 omugaso n'ebbeeyi. Etteeka ligamba ettaka ly'ettaka paka wansi mu geyeena ebiririmu ettaka ly'ettaka ebiririmu paka wansi mu geyeena n'ebiririko paka waggulu mu ggulu. Nannyini mannya agawandiisizwa mu kyapa ky'ettaka eryo ye nannyini byo. Kati gwe ow'ekibanja baba bazimba ennyumba yo ng'eno ku ttaka lya Sewandagi etteeka ligambye ettaka ly'ettaka ebiririmu paka wansi mu geyeena n'ebiririko paka waggulu mu ggulu. Ennyumba ye eri ku ttaka wano nannyini mannya agawandiisiddwa mu kyapa ye nannyini lyo. Kati nze omulimu gwange Sewandagi kati ndi wa kibanja zimbyeko ennyumba ng'eno ennyumba eba yaani ya nannyini ttaka muteeka. Kati nze Sewandagi nziwa omulimu gwange kutaasa gwe w'ekibanja ndi mutabaganya. Kati bwe mba nga ndi ku ttaka ndi ku wa kibanja nyinza nti okufuna ekyapa buli ali ku kibanja alina obusobozi okufuna ekyapa. Butereevu kasita otegeragana ne nannyini ttaka either osobola okugula ku nannyini ttaka n'akuguza, musobola okugabana ne nannyini ttaka. Olina eka zo 10 ez'ekibanja nannyini ttaka n'atwalako 7 n'akuwa ekyapa kyo kya yiikeezi nga batutte nnyo ezo zonna. Kugambye yiika y'ettaka emu esinga yiika z'ekibanja 10. Kati kitegeeza nti buli yiika 10 yali badde akuwaako ki yiika emu. Naye mu mbeera no gye tulimu nze nga nze mutabaganya ng'olina yiika 10 ku kibanja ky'omulala nsobolera ddala bulungi nnyo okutabaganya naye n'akuwaako yiikeezi yiika 4 ey'okutaano n'eba yange nze omutabaganya. Nawe omutabaganya nawe bwe oyagala kusoloozaako. Sikolera bwereere nze siri wa charity
olaba n'ab'ekkanisa babujingo basolooza ekimu eky'ekkumi ne luweebwayo ne bakugamba nti okiwa Katonda naye Katonda ajja ddyo kino na mu kkanisa okiraba waliwo bagamba kakati TV etubanja ne rediyo kutaasa gwe ow'ekibanja ofune ettaka ove ku kuleebuuka na lebuleebu oyo ow'ekibanja kubanga ekibanja kibanja kijja kukubanja omwana omujjwa n'omuzzukulu era bajja kugobawaawo ku ttaka kati nze oba neetaaga essimu yange eri 0702-83-88-52 consultation tusobole okwogera tuli mu nsonga yo ndawo beesoboka ekyo kyokka ojja n'emitwalo 20 era osooka teekako 20 ku ssimu nange genaleeta oba nze ndi wabwere oli mukoddomi wange osindika mwanyoko naye bw'ojja gwe nga gozze 2 oteekwa gasooka osooka 20 ku ssimu 0702-83-88-52 ereeta manya gange senta mu Mukasa Sewandagi gibaddiremu 0702-83-88-52 ereeta manya gange olumala ozisuulako bekapapa ntwalo 20 nakasimu okakuba mwami Sewandagi essimu esente ezo ozirabye nze Mayanja nze nziweereza nina ensonga zange zikwata ku ttaka nkusange wanzikuyikiremu tojja kunsanga olwo nze mbuuza gwe oli luddawa nkutuukeko ntuuka wooli tindi mbalala nsindisa 2 oli Kampala ntuukako wooli nga buli kye neetaaga nkubuuza kino ekiwandiiko saagala ojje wano ate mugambe nti ate munange nkubuuza ekiwandiiko ate nakireseeyo njate gino tate mba wano kyanekyanjira mu nnyumba negamba nti kino ekiwandiiko kiina nti kiina nti kino kiina kije kiri mu keesi oleta keesi y'ebiwandiiko n'ogiyiwaawo netulondamu kasita nkugamba nti ogwo omulimu nja kuguggusa awo tuba tugenda mu kutegeeragana bw'oba onampa ssente ng'ompa ssente nti awo ojja kumpa miliyoni 2 oba 3 oba 5 bwe tuba tunaagabana ttaka tya nti oli wa kibanja muvugula ne Mayanja ku ttaka nti ye olina eka meka ez'ekibanja nti ziri 10 nti kati ku 10 ezo agenda kuwa yiikezi nze kaŋŋende wa Mayanja ey'okutaano yange nga ŋŋenda wa Mayanja ng'atuwa 5 nga nze nsalako emu yange nga nono muwa ekyapa kye ne Mayanja ng'akwata ebye nga baawukana ebyo gy'emirimu gyange bano abali mu Yunula simanyi Yunula atwala ekyapa kyange emyaka 10 nina kye najjayo nga kimaze emyaka 14 ekyokukola nkimanyi kyapa kyo bakiri mu Yunula nkimanyi sente zo zaaganira mu Yunula nzimanyi nja kuzijjayo gwe kasita oŋŋamba nti kino oba omaze kiba kiwedde nze biri mwana bulwanyi nebikola ki ekyo gyemirimu nete kitegeeza nti nkola ebyo saasoma nina diguri 2 nina Bachelor of Business Administration ya Makerere University na majoringa mu finance nina Master of Science Accounting and Finance ya Makerere University nina diploma mu education ndi musajja musomesa nina certificate motor vehicle technology nina certificate mu HIV and testing nina certificate mu local government legislation ebiwandiiko ate bw'ojjako mu certificate bwe bw'ojja kunnonyako mu certificate oyitirivu nnyo omanyiko buna wasomanga General Ashanda alidda wa General Ashanda yalira kya aleka tubalirize show leero abadde batulabira abadde batuwuliriza nze nkubira essimu yange omulundi gumu gwokka ng'okwata ku nsonga za ttaka nze Senta Mukasa Sewandagi byonjagaliza byenkwagaliza byenjogedde bingi ekitakusanyusiza kubiranza ombuulire ekisanyusiza kyongereyo kikulyeko mulala naye omugamba akyongereyo faanana enjuki londa mumbi etwogedde ekyo kyokka ekikugasa kikugasa kindekere tufaanana ensowera kubanga ensowera n'awayonjo ejyamawazaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege Geoffrey Mayanja geega nga tukwagaliza kaseera akalungi empozi yeyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala mujje mbasomere edduwa pijja kutereera omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752710883 tewali kigaana kyonna nga